omukyala yajjanga ambuuza kimu olokose saamuddamu naye kye nakola obubonero obwaliwo dda nti nayiti nga sinoga nti ndokose yamanya biri mu nzijjemu buli kisinga kye kyonna nzijjeyo buli kantu konna nembiwa mu neighbor wange nebagamba mulabe firimu ezo DVD omugitwale n'ensooka n'ense awo sayi tewaliwo omuntu yali neighbor we yagalize ebibi nedda ye tannategeera mazima nange baali babiŋŋamba kagamba y'omulaba tannatuuka ye bwe kimu olaba amyetaaga tewakola kibi nze agamba ebiro ebyobutamanya ate siffe tulokola oli ne kati olwedde yali aziina naye yali azirina ng'omanyi ono kinywi mu kulaba firimu naffe firimu olwo tebazigaana neze wayina ziriwazo kati you are now being transformed kiri kibeera mu ggwe munda kitandikira eri munda mu ggwe eddiini zitufuga kungulu katonda atufuga from inside n'owulira buli kimu tokyakyagala ekikutwera neneerenya omwezi gumu nga nkaaba maziga nga nengera n'obwezi bwennakola repentance ng'evira ddala ku mutima ng'eriko mu Bible take me slow there. Omuntu watukira okukaaba ddala mu musajja aba mu butuufu oba tanyoleddwa aba alina essanyu lingi oba alina obulumi bungi. Yes. What made you kukaaba wiiki? That is the secret of the Holy Spirit. Abantu bonna kino kyembaga musajja bayinza okukuba emiggo n'oyita mu kintu kyonna tosobola kaaba naye Katonda nga yakwekwatiddeko omwoyo wa Mukama bakusanga okaaba ng'olingana mu buyabuya nga olabira ddala okufa kw'obaddemu neneene nyama n'enkaaba nayogera ennimi for 3 hours. Kino kyensiima mbagamba anti olulimi bw'oba olwoge kati weebuze lujja lutya si lulwo okulutegeera kubanga olulimi lwa mwoyo. Era kino kye kimu okubikakasa Bayibuli waliwo yambuuza ekibuuzo n'aŋŋamba ebyo ebigambo namwe bye muggireyo ne muwe ebyawa ne mugamba Bayibuli etugamba bwe baali mu kisenge ekyawaggulu omwoyo mutukuvu nakadde spoke in tongues even today ennimi zikugira n'ozoogera enjiri ebuulirwa. Mukazi wo yavaamuko ekigambo ekiraba nti okyuse ongambe tonnamugamba yakubuuza walokose obubonero bwe mba nfulumya ebintu ebyo namala ne mugamba nti ndokose. Yakola ki? Yakuba leeruuyo ennene kubanga kye yali asabirira nagamba mponya omusajja kye yali asabirira kirabika kikoze eki kituuse. Olaba omusajja ono bannanga alokoka naye jjukira abachwezi n'abalangi bakyali mubonyomba awoyinza okuba mulimu abalokole babiri abachwezi abalangi ne lubaale tuli muguti temwatabula ebintu nedda kati Katonda yetalinga mpewo. Omanyi waliwo ne bw'osanga bundi yanzibako amayembe gange ng'oli bamubbako amayembe kyokka mbuyita Katonda bundi yatwala emmandwa zange kale Katonda Yesu bw'atyo bw'ali. Omukono gwe ne mu ssabo tukati nze mbuulira enjiri mu masabo. Wakola oti abachwezi ntuuka enkeera waalwo nayina mukwano gwange master ali mukwano gwa mukyala wange nga musomesa ne mugabana abachwezi mbatwala ngenda kubookya tokubiddeko omusajja oyo mubbi olwondaziza okulaba obubbi bwe omusajja yajjanga n'alaba mu buntu nno kyogera tekisoboka kubanga oteekwa okumanya nti abantu bali wannali ŋŋendayo waliwo ekintu ekingwira olina okumanya nti kyogenda okukola naye ekyo ekyaliko okujjako fiya yonna kubanga nsembeza Katonda. Abachwezi n'ogamba n'abalangi n'abakubozazo boki nkoyo okunywa amata agafudde n'esoda atalina makulu n'ettondo bano abachwezi ŋŋenda batwale omutundu etubookye kama mbaya ni mbaya. Era weetegereze nakati nze amasabo era mulimuga mbuulira enjiri mu masabo era n'amasabo ng'okya wennaali eyo ng'olaba pulogulaamu eno naawe tujja kutuukako. Omusajja oli wabakwata abachwezi n'abalangi kaakati nkugamba n'obatwala ku makya kati mu kiro ekyo bwe naleeta ebintu eyo mukyala wange aloota ekirooto ng'omusota guzze guyingidde gwetoola mu nnyumba ne gwogera n'okwogera ne gumugamba nze siina buzibu lwe twabireeta abachwezi nga nze siina buzibu yakugamba mbu n'atoola ne kuvu n'aguwa evvu
olwo muba mumaze okuyingira ebyoku ewaka amaka gammwe bugabirizi biki buli in control of bano. Nze yakingamba n'ebiseera ebyo nga nsanyuka busanyusa byakoze kitegeeza bamutaka bazze kaali kabonero tulaga nti be mwaleze bamutaka bagidde emisota bazze webali n'ogamba batuuse. Kati ku mulundi guno lwenteesa okubatwala ekiro ekyo mukyala wange n'aloota taata wange nga yambadde essuuti azze kabwejjuba enyo yaliko n'empewo z'ekikoolo naye nga zaali zannonda eyo sitole ya lulala mpanvuko. Kakati mu kirooto taata wange n'ajja nayendako tatazze ovudde mutundu nedda nti olwo mbitwala nkunyumiza ekiro kye mbitwala oyagala bitwala ekiro ekyo kikutegedde bino bye byaliwo disebo oyagala kutwala nedda ewuli ekyaliwo nga mukyala wange aloota ekirooto taata wange nga ajjidde mu ssuuti naye nga nze ndi mulalu bansibye ne ku njegere ndi mu kayumba k'enkoko akali awo ewaka ebweru kirooto kya mukyala nga bandeese ndi mulalu mbadde ndya kasasiro nsibiddwa enjegere. Akati ye taata bwe yajja n'aggulawo ennyumba n'amugamba yingira biibino byonna bijjeemu bitwale n'ebyomu kisenge gye biri. Mu kirooto taata wange n'akuŋŋanya ebintu bye n'abipakira mu ki abacwezi n'abipakira mu kutiya mu kirooto nga mukyala wange yamugamba kino era ffe bw'oloota kitaawo nga mulamu oluusi abakristo bw'oloota pulezidenti abalokole bangi balose pulezidenti Museveni banjulira nga tamulaba nga nabo naye n'amuloota ngo bamuwa ebbaasa bamuwa ssente. That is Jesus oba oyo omwoyo wa Mukama ajjira mu bakulembeze okulaga ajjira mu Museveni kubanga ye mukulembeze w'eggwanga ye mukulu kyekifaananyi kyayambala. Kataata wange bwajja abipakidde mu kutiya bwe yabifulumya bw'atyo omulyango enjegere ne zinkutukako n'enva mu kayumba k'enkoko. Bwe yafulumya bw'atyo abalangi biki byonna n'afuluma ebw'ennyumba omukyala n'alaba ng'enjegere zinkutuseeko n'enva ne mu kayumba k'enkoko. Kitegeeza ki? Mukama agamba laba ebijja bibabuulira tewali kabi kagwa ku kibuga nga talabudde. Yali alaga process bwe tunaafulumya bino ebintu wabaddewo obusibe naye obwo busibe okutwala bino ebintu obusibe bukutuka obubadde ku bulamu bwange. So mu nsi y'omwoyo nali musibe naye ng'olwo nkuba masuuti ndi manager Kakiri Garden manager Kakiri Garden naye nga ndi musibe. Essaawa eyo bakulaze sayini nti webinaafuluma ojja kuba bulungi. Omukyala yabiraba tetumanyi na bya birooto olwo naye gwe oli mugumu mweteefuteefu ekya obitwala byokya mutundu. Kyeriva tubaga nti erikibeerawo nga Katonda takimanyi. Ne bukya ku makya nenkolera ddala ekyo nenkwata ekkutiya nendyoka mbipakira endeku zonna nalina ku booda abachwezi nga tebalaba gyobatwala ate tebalina makulu tebakuwulidde nti ogenda booda. Sitaani alinga mpisi. Olunaku lumu olinzizi kuba ku BWIINO abatuwuliza nja kubeerangako nteekateeka tujja gikola bantu zijja nyongera okubabulira amazima. Sitaani bw'otakkiriza takolako kintu kyovula ni woba owaayo omwana oba ekintu sitaani agamba okkiriza otuwa abaana kive mu kamwako ne Katonda bw'ali okukkiriza bwe Yesu yabaga olw'okubanga okukkiriza kw'omwana bw'awonye. Sitaani talina buyinza bwamugibwako free will era gy'ajjiramu gy'olina n'akuguza idea. The moment you accept then he does. Watuuka mutundu entuuka. Era navuga booda ono muganda wa master n'atula n'ebintu emabega Keni Ayubu otwala bani bachwezi n'abalangi n'empewo za lubale wamuwebeka ojo wavuga yana ku booda linda omusajja oli abogera abachwezi teyamanya nti batwala teyakubira kwa simu nti batwala abo bakatonda begere bebe bagulula obuguzi tebalina kye bakola teyamanya nako oba yamanya oba teyamanya taddangamu nako yanoonya n'ankubiranga amasimu ebirebe bwe byabeererawo ndooza embooko yazifuna basajja bakulu bamugamba n'otuguza omusajja embooko alabika kuba yakuba amasimu ze nali nakyusa n'ennamba naye bonna saamukwata kubanga nabo bw'okuba amasimu singa okwata essimu lyasobola okukolako ekintu oba munafu mu nsi y'omwoyo nga kakati n'ogenda ngende mutundu abasumba n'embalaba n'obiteekayo n'embiteekawo ne babyokerawo olwo nze sinaba nakumanya nnyo byakola kakati bwe mmala obyokya njagala genda ku kye bayita okuyitibwa gwe nakuwulizaawo bwera nange nkunyonya nkulaga okuyitibwa mmala obyokya
bali babyokya nkomawo. Mubyokya mutya? Kakati wano waliwo ekintu byokya. Abasumba babyokya. Gwe bw'oba okyalina okusomesebwa tobimanyi. Jjukira bino ebintu era n'abasabize batero kitugambeyo nti ate empeewo bazookya. Bw'oyokya endeku ne biki oba ofulumiza ekyo naye oba sitaani tafa. Mizimu tegifa balokola abampuliriza. N'abatali balokole. Emizimu tegifa, sitaani omusango gwamusa naye tugigobera mu nsenyi mu nnyanja ey'omuliro. Tugigobera Yesu agamu n'agobanga emizimu so si kugitta. Olunaku kati bwe tumala obyokya ebyo ekyo kiringa omuntu bw'akuggyako ekitanda mu nnyumba onoosulawo. Olina kusula wansi obwo nabwo babulamu. W'otandikira omukuba omuggyeko osolite. Kati waliwo entalo ze tuyita ez'omwoyo. Nadde eka ne njigirizibwa okusaba ne nnwana n'ebyo ne ntandika okufuna ebintu abachwezi bonna nga bannumba ne mbalwanyisa ne mbawangula mu lutalo olw'omwoyo. Wangulu otya ssebo? Kakati mu lutalo olw'omwoyo osobola n'okuloota ekirooto ng'okutta ejjambiya n'olyoka osaanyawo abantu banga. Abachwezi n'emizimu gy'ekika bitambulira mu nte, mu misota, mu bubonero oyinza n'okuloota empeta. Bintu bingi ffe mu nsi y'omwoyo tubitegeera. Kankubuuze, omaze obyokya okomyewo ewaka? Nkomyewo ewaka. Tewafuna buzibu? Olwo bye njokyezza ennyumba naye nnyini waayo waali. Teeka okukuba nnyini waayo. Kati ntandika olutalo lw'okulwanagana ne nnyini ki? Mu nyumba yange twalirangamu ebintu. Abatuuliza kyategeeza abachwe ebintu bino biri spiritual. Bw'amala okwokya biri kyategeeza alina okulwana n'emizimu gino kuba gyo tegiyidde. Wabula oba ogiguddeko ki? Olutalo. Kati Bayibuli kyegamba nti omuntu bw'adda emabega bw'ogoba omuzimu gukomawo gukebere ku nnyumba yaagwo oba ekyalina mukyokka ennyumba yeggwe. Mizimu gituula mu bantu. Mbwe gusanga ennyumba eyo nga nzigule ne guyingira tegujja gukagujja n'emirala 7 egigusinga amaanyi oleme kuddamu kugigoba. N'ebyoluvannyuma by'omuntu oyo mbeera kye yali waawo gikomyewo gikulungi. Gikomyewo. Omwoyo wa Mukama yali nange. Nze nga nsaba essaala. Naye n'amalogo ge bandiisa byonna mulokole aliyo teweetaaga kusabira. Weetaaga kukolagana n'omwoyo mutukuvu yekka. Bayibuli egamba olubereberye ensi yali yeetabudde. Omwoyo wa Mukama n'amamira ku buziba. Creation n'etandika noga wabeewo kino wabawo kino. Awatali musana wabeerawo kizikiza. Kakati natandika okulwana n'ebintu bino. Musaala tetulina budde wano n'alibadde bwe nsaba bwe mbisumulirako omuliro kubanga omuliro gye guli. N'embiwangula. Bachwezi nabawangula ne kati wenjogerera bawulira abachwezi abalangi mpewo zaaki ate nafuna omukisa okuwangula ebintu ebyo. Taata wange yali amaze okumpandikira amannya g'abafu be bajjanga basinza ku lupapula nga ankoledde eri kati nga yagampandikira simanyi ani gonna. Osinze? Wakolamu mulimu gwa gwokya. Nakyusa Yuda ne Alokoka kakati gwe kiro nkukuba gwe nkumenya. Nkuba taketi. Okiwulira? Yanyumiza emisota gy'ekikambwe gujja ne gukwezingirirako ne guleeta tegulina buzibu gwe guli ogwagamba oli nti nze sirina mutawaana. Najjo ne njikuba gyonna. Oyinza n'ogikuba mukyala wange lunalota nga nwanagana ne zitimba nga nzisiba mu kaveera. Akaveera nga buno obuzimbe kyekiveera nga nzisibamu bwenti ne nziteeka lina ne ziyisaamu amagulu nga omuntu omu mu nsi y'omwoyo. Bayibuli egamba 10 baligwa ku nkuba timba nga 10 ate nga mubuliwo n'emoto osobola gikuba. Malayika ajja na Bayibuli egamba malayika gy'emyoyo gituweereza tulwana nabyo. Si byangu era ali eyo teweetata nnyo okugenda mu ntalo za kuwakula bintu by'otategeera. Si byangu wabula ebitasoboka eri baana b'abantu bisoboka eri Katonda. Kyokka olumu Bayibuli etugamba nti alitulekerawo amawanga agalituyigiriza okulwana. Waliwo ebikusigaza mu kusaba. Kati ebintu ebyo bimala okubiwangula kwentegeera nti mbiwangudde otandika okukyusa kye tuyita family uniformity. Okufaanagana kw'obuzaaliranwa ako ke kabonero akasooka okulaga nti omaze okuwangula emizimu gy'ewammwe. Family uniformity. Ewammwe babadde benzi naawe okyayaka tonnawangula olimba. Uniformity okyafaanagana. Agamba ekiri ewammwe
kitandika bw'oba tokikubye kikuvaamu gwe kukyuka kijja bangi obulokozi Katonda akulaga ekkubo ery'obulokozi naye takutambulira lugendo lwabyo. Nuwa yamugamba bajja lyato singa teyali bajja naye yalifiiridde mu mataba. Ati ffe ekkubo bwe bakuwa Kristo nga lyekkubo ne bakuwa n'obuyinza oteeka okukozesa obuyinza okugyawo endagaano bajjajjaabo ze baakola. Kuba Bayibuli etugamba Kungubaga 5:7 bakitaffe baayonoona tebaliiwo naye twetisse obutali butuukirivu. Wawangula n'obikuba wali. Kati awo Mukama ayogera. Bwe mmala obbirwanyisa nga nkyalina mu lugendo, Mukama n'ayogera mu ddoboozi mu nnyumba mpandisa olwo n'agamba nga bwe mwakuŋŋaananga ne muli ebijjo, twalyanga ebijjulo bya Nabingi eby'Abannalwanda mu nnyumba eyo. N'agamba nga bwe mwakuŋŋaananga ne muli ebijjulo ebyabuwangwa n'eki mu nnyumba eno, noonya abantu mukuŋŋaane ku lw'erinnya lyange. Ddoboozi oli luddawa waka mu nnyumba. Ani alimu omulala? Mukyala wange. Yawulira? Nedda. Eddoboozi lyali ayogera anti ayogera naawe tayogera na mukyala wo. Katonda tatuyita babiri. Wawulira otya? Actually eno voice mukyala wange yagiwulira. Eno gye nkunyumiza nze ntudde wali mu ntebe. N'agamba atya? Mukama eddoboozi linga nti tunoonya abantu nga bwe twabulyanga ebijjulo mu nnyumba eno. Lwaki akiyisa nnyo mukyala wange? Nze nakikola. Akabonero okakase. Alyamba nti nga bwe mwakuŋŋaananga ne muli ebijjulo mu nnyumba eno munoonye abantu musinzenga linnya lyange. Omukazi n'agamba basiwulidde bulungi. Ne liddamu ne limugamba kati nze nalyanga ebijjulo ne be naleetanga. Confirmation between the two of you. Ne tugamba kakati tutandikiddewa. Abantu bajja from nowhere. Omu babiri kati tukwata 30. Bwe tugendako bajja bokka. Ono eyamperekerako okwokya ebintu yalina munnenga mu Katuliki. Era abantu bangi ne obubonero obubadde mu kifo ekyo bwayongera otulaga nti kye bayita okuyitibwa. Okuyitibwa kuliko okugonda. Mukama asobola okuyita bw'otagonda n'akuleka. Tuli bantu 30 plus. Basabiraawo. Bajja ne basaba. Wayitolina no. Olw'okuba Katonda yagamba tukuŋŋaanye. Mukuŋŋaanye ne batandika okujja. Kati ne mmubuuza nze Mukama oyagala nkole ki? Yasooka kundaga nga mbuulira njiri. Bannange tugenda wuumulamu tubeere nga ate tutandikiraawo part 2 kubanga ebintu mubiwulidde. Tugenda bikwata mpola naawe ali eyo otegeere nti kyekino bwekyo yinza okuba bikuhappeningaako nga tobimanyi. Ku lwabwino siibula abantu. Kakati nja kwebaza mwenna ababadde batulaba era n'abatuwuliriza. Mwongere okusubscribinga channel eno BWIINO, manya BWIINO. Genda ku ssimu yo olaba akadde kwatawo oyongere okuba ne program. Muganda wange Kenya e Dubai nkutumidde nnyo obadde ombuuza nnyo mu program naye kwata mu kadaako program gisindike abantu batandike bategerere eddala amazima ate n'abalala nabo bagende mu maaso kubanga wano ekikulu kya byonna si kwogera nnyo naye abantu bategere ki. So muganda wange Kenya e Dubai, Aisha, mwenna buli alaba channel eno ku BWIINO subscribe ate yongera okusindika omukutu guno n'abantu abalala bategeere amazima. Amina. Pastor Amma tugenda muzza obudde obutali buwanvu ate ayongera dakiika emu oba bbiri emu yokka nsooke nsabire ku bantu bano. Ngenda kusabayo ekintu kimu. Ogenda sabira baani? Sabira abalokole n'abatali balokole. Bwe kiri abatali balokole njagala kutandika nabo. Ngamba sabira ekisa kya Katonda kikisingira ddala obukulu. Mutegeere amazima. Nsabye ekisa kya Katonda eri buli muntu yenna nga tonnalokoka naye ng'obadde olaba puroguramu eno. In the name of Jesus, Son of the Living God, nsabye ekisa kya Katonda ekyandokola masikati g'obujeemu kikusisinkane. Olunaku lumu okkirize amazima otegere Kristo nti yafa n'azuukira ku lulwo. Abalokole bonna mwenna gye muli buli abadde awulya puroguramu eno naddala obujulizi by'owulidde mubadde olina abacwezi obadde olina abalangi obadde olina embeera gy'oyitamu. Bayibuli egamba n'ategeera amazima gali bafuula baddembe. Kitange ow'omu ggulu kabaka w'abakabaka gw'atudde mu butaggwaawo
nnyimusa emmeeme z'abasajja bano n'abakyala bano abalaba channel eno kati kitange abawulidde ekigambo kino ne kibakwatako Mukama badde balina bacwezi badde balina bye bayitamu Mukama balina bakatonda be basinza batategeera naye olunaku lwaleero mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu nsabidde omukyala oyo awulidde ekigambo kino awulidde pulogulaamu eno ebeeko omulimu gwe mukolamu omusumulule okuyita mu kigambo kubanga guli mu kigambo kyo Mukama nkwebaza kubanga bwe nkusaba olya mu Kristo Yesu Mukama waffe nsabye n'okwebaza. Amiina. Tetugenda kukweyongerayo. Bye bye.